محمد رسول الله يا حبيب الله الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjufu. Allahu hayyun la yamut qayyumun la yanam alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjufu yatumira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama najja tulina obulungamu obw'Obusiraamu. Tumwanjagira wakitiibwa Allah assebyengera bye kusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo Allah gwe yatuma eri umma eno n'ekitangaala eky'Obusiraamu, omubaka eyatusomesa ensonga zonna ezitugasa mu bulamu bwaffe olwaleero, ensonga zonna ezigenda okutugasa nga tutuuse mu maaso g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mulabe waffe omulungi wa Salam TV, tukwebaza okubeera nti weekumira ku lutimbe gaggadde. Omwoyo gwe gubeera nti gufuna okuliikirizibwa ebigambo ebyo ebigugasa, eri oyo yenna gwe awaddeyo obudde n'ofumiitiriza ku ayat ne ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebigambo by'owekitiibwa Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulamu bwaffe tuwangaaliramu olwaleero tulina ensonga nnyingi nnyo ze tutambuliramu, tulina ensonga nnyingi ezitusika ng'omuntu yeetaaga okubeera nti ajjukizibwa. Ayinza oba muyivu, ayinza oba nga okumanya kwe kutono, naye okujjukizibwa kuno Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atukubiriza tujjukize, kubanga okujjukiza kugasa omukkiriza. Omukkiriza bwe wawulira amata ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musomeddwa afumiitiriza neyeekubamu ttooki neyeekyekinga. We wenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde ebyengera bye, Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ebirungi, fumiitiriza ku byo, mwebaze ku byengera ebyo. Tekubeera okubeera nti just oli mulamu toli ku ndiri, kuba omuddu ayinza okuba nga twogera ku byengera ekisooka okujja mu ntegeera y'omuntu yenna, obwongo butuukira ku byanfuna bya ssente n'embeera endala. Naye n'obulamu okuba nti Allah akuwadde obulamu, abantu bali ku oxygen, abantu amagulu bagawanise bagudde ku bubenje, abala bali mu nsi ezirimu entalo nga tasobola kufuna ku tulo. Allah n'abanga gwe nange atutadde mu nsi yaffe eno ejjudde emirembe. Tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumire emirembe gye tulina, n'embeera ezitusoomooza ezo Allah azituggirewo mu mbeera ez'enjawulo. Allah gwawadde ekyengera mwebaze, gabanako ne munno mu mbeera y'okubeera nti okikola shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, okikola nga weebaza Allah omutonzi wo. Allah gwagesezza n'embeera ng'olina embeera ekusoomooza mu bulamu bwo, beera nga embeera eyo ekutawaanya ogimuloopera, ogumiikiriza ku mbeera eyo. Kulli alhamdulillah, nga bugambye alhamdulillah. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama buli we yafunanga embeera emusoomooza yagambanga alhamdulillahi ala kulli hal. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala ku buli mbeera yonna. Nawe Allah gwagesezza yakulaganyisa okubeera nti yakugezesa. Yagamba ajja kukugezesa n'embeera ez'enjawulo, enjala, okufa, endwadde, n'okukubuza ssente, wanakusu min al amwal, ssente ne zibula ne zeesiba. Mu mbeera bw'etyo otandise n'omwami wo nga ssente weeri, gumiikiriza ezibuze, omuteeke mu dua Allah mugaziirize. Ne bannaffe bonna betuwangaala nabo kukadde ng'embeera ekyuse tetubakaayuukira, tetubageya, wabula tubagumye ate tubasabireko. Omulungi atugoberera ku Salam TV, omulamwa gwaffe leero tufumiitirize ku byengera ebikulu, ng'ekimu ku byo kyetwagadde okubeera ntusosowaza olwaleero kwe kubeera nti Allah yakusimira Obusiraamu nga yeddiini, wa raditu lakum al-islaama diina. Allah n'abeera nga asimira Obusiraamu nga yeddiini. Naye Obusiraamu buno buli mukkiriza yenna gw'omiitinga mu bulamu aba muganda wo. Ate n'oyo atali ku layini y'emu naawe
naye nga kitonde bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, naye aba muntu gwolina okuba nga omuyisa with respect, with kindness, olina okuba nga omuw'ekitiibwa, omulumirirwa omuntu yenna ayitibwa omuntu. Hatta tolaba obusiraamu nti bulungi. Obusiraamu ku mbeera okubeera nti omuntu yeerwanako, omuntu yeetaasa, ate nga n'okwetaasa okwo tekujja buziggwe nga ggwe n'olowooza lwaka kati kankole, wabula nga kuteeketeeke mu bukulembeze obwo obutegeerekeka, obusiraamu bwe bukuteera. Naye mu mbeera zino eza bulijjo okubirizibwa okubeera nti oyisa bulungi buli kitonde ky'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. So tufumiitirize ku luganda lw'obusiraamu. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba mu Surat al-Hujurat, yagamba innama almu'minuuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, yagamba abakkiriza babeera ba luganda. Fa aslihu baina akhawaykum, mulongoose wakati w'oluganda lwammwe. Wattaqu llaha la'allakum turhamun, mutye Allah omulezi wammwe, olwo nno mulyoke mubeere mu abo Allah bagenda okubeera nti asaasira. Agambye wakitiibwa Allah abakkiriza baba luganda tufumiitirize kuwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'atujje. Wakitiibwa Allah atujje ffenna mu Adamu alayhi salam. Allah n'abanga atukubisizzaamu okutuuka ku ffe abali wano olwaleero, ffenna twava muntu omu nabiyullahi Adamu alayhi salam. Kati wakitiibwa Allah agambye innama almu'minuuna ikhwa, abakkiriza baba luganda. Kakati the mere fact nti okkiriza n'okkiririza mu bwomu bw'omutonzi wo, ate kikwongera okubeera nti mwenna abali mu umbrella eyo abakkiriza mu bwomu bw'omutonzi wammwe, mulina okubeera nti mulina ebintu bye musharinga. You have rights on each other. Buli omu alina rights z'abanja munne. Agambye wakitiibwa Allah mulongoose, fa aslihu baina akhawaykum, longoosa mulongoose wakati wammwe, wakati wammwe ng'abooluganda. Wattaqu llaha la'allakum turhamun, ate mutye Allah oba oli awo mulyoke mubeere mu abo Allah bagenda okubeera nti asaasira. Kati okutya Allah subhanahu wa ta'ala kuno nga Allah asoose kubeera nti akuwa ekiragiro kye okulongoosa enkolagana. Tunuulire enkolagana eno obwa sseruganda, tunuulire mu aspects zonna. Butya bw'osuubulagana, butya bw'oyisaamu abeewuwo. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, oyo asinga okubeera nga mulungi, asinga okubeera nga mukkiriza, yoyo ahsanuhum khulqan wa altafhum bi ahlihi. Omuntu oyo asinga okubeera nti alina empisa ennungi, n'oyo asinga okubeera nga ayisa bulungi abeewuwe. So kati okulongoosa kuno kutandikire ku bantu ab'omu maka go. Sanga omusajja omulungi ennyo, oli mulungi mu environment mwonna mw'otambulira, naye ate abeewuwo bakukaaba. Abeewuwo mu kifo ky'okukwaniriza ngozizeeyo nga onaasanyukira omwami, nga omwana omuto bw'anaasanyukira kitaawe, ate bakudduka buddusi. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gwe tugobereranga kyekyokulabirako ekisooka, tulina okubeera nti tuzzaayooko akatambi emabega tunoonye ku bulamu bwe yeeyisanga atya eri abantu be. Yayisanga atya abantu be? Ekifaananyi tukijje ku bantu b'omu maka ge, tukizze ku community. Mu hadithi ez'enjawulo kyeyolesenga omusajja munnamalungu ava gy'avudde n'asanga nabiyullahi omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atudde ne basahaba, n'abuuza mu mwani Muhammad. Ekisooka embeera y'okubeera nti yeegulumiza teyagirina, kuba singa okwegulumiza kuno kwaliwo nti ye ayambadde ennyambala ya njawulo nga bakabaka n'embeera endala, omuntu olwali yingidde mu gathering yonna yali badde ategeererawo nti ono ye nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye bonna baali bafaanagana, wekiba kyakulya bakiriira wamu ye sunna. Omuntu ajja abuuziza mu mmwe ani Muhammad, naye olwokuba nti omuntu ono azze ne approaching anfu, abaffe bano bamurespondinga batya? Abantu abo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabakwatanga mu nkwata esinga okubeera nti nnungi. Lumu
mu umma y'obusiraamu mwalimu abantu nga si balungi eri abasiraamu, si balungi eri abakkiriza. They were spies. Nga kyonna kye baali babala kiba kya bulabe eri umma. Naye omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagaana abantu okubeera nti batuusibwako obulabe. Bagamba da'ahu la yatahaddathu nnaas inna Muhammada yaqtul ashabi. Mumuleke, musajja oyo mbega mumuleke. Omubaka yakozesa hikima, yakola ekintu ekituufu kadde akatuufu mu mbeera egwanidde okubeera nti kikolebwamu. Nga muntu oyo mumuleke. Lwaki bamuleka? Ajja kubeera nti agamba abantu nti Muhammadi atta basahaba be, atta bamukkiriza n'obubaka bwe ne bamusemberera. Amawulire ge galitambudde kuba yali omuntu yali amaze okubeera nti abeetabikamu ng'awangaalira wamu nabo, ng'era ekifaananyi kye yalimu nti akkiriza Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. So awo nno twongera okuyiga okukwata ebintu empola. Agambye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kambye nti tulongoose enkolagana wakati waffe, tutya omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti tutya Allah, okubeera nti amakulu g'okutya Allah okukolera ku bubaka obwo bwassibwa ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Al-amal bitanzil, al-amal bitanzil, okuba nti okolera ku bubaka obwassibwa ku muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mubaka wa Allah mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, n'okubeera nti wekkusa n'ekyo ekitono Allah kyakuwadde. Biseera bingi enkolagana eyonoonese mu kubeera nti omuntu teyekkusa. Ebigenda mu maaso mu nsi, muganda wange omulungi atugoberera ku Salamu TV obiraba. Omuntu asembeza munne amujja gy'amujja oba mu kyalo ng'eyo, oba abadde munnayuganda ali mu bibuga muno naye ensi egaanyi, n'amusika n'amutwala mu nsi gy'amututte. Amusembezza, oluusi mwesanze mu nsi eyo naye nga munna ali homeless, talina waasula, omulimu tagulaba, n'omusembeza ate gw'osembezza n'abanga kakati ne kyoyingiza kimuluma, neerabira ennaku ye. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yalinga mutebenkevu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yalinga amugabiridde n'abakkiriza abalongoofu abatukulembera. Al-qana'atu bil qalil, kwa muteekere Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wattaqullaha la'allakum turhamun, mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mu taqwa mulimu okuba nti omuntu yekkusa mu mutima gwe. Omuntu ono wanaabeera nti yekkusizza, ajja kubanga asiima n'ekyo Allah kyamuwadde. Tajja kubeera mu bano omuntu gw'osembeza ate n'abeera nga akulwanisa nga n'ekitono ky'ofunye kimuluma. Tajja kubeera mu bano bw'okwasa ssente zivudde mu ngalo zo nga kaakati alowooza kubeera nti akozesa ssente yennyini gy'omuwadde, akusa obulamu bwo, akusindikira shayatini zibeere nga zikutulugunya, kubanga ye realite y'obulamu abantu mwe bawangaalira. Ajja kubanga asiima n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde. Wal isti'idadi liyawmi rrahil, akimanyi nti wano waali kisiikirize, akimanyi wano waali kisiikirize. Yeeteekateeka okubeera nti asisinkana Allah subhanahu wa ta'ala mu buli kyonna kyakola. Omuntu nga yeeteekateeka kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kumussaako rahma. Lwaki Allah ajja kumussaako rahma? Mu kukola okusiimisa Allah ajja kugwa mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu surat Al-Furqan. Ebitendo byabo Allah subhanahu wa ta'ala bayogerako ba ibadur rahman. Allah bagamba nti wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi wa waggulu, Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kusaasira okujjuvu. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna, beebo abatambula ku nsi n'obukkakkamu n'obwewembeefu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama,
omuntu omubuyabuya omuntu eyenonyeza ebibye wabanga atukiridde abantu bano n'abanga ayagala kubakyokooza ayagala kuba provoking qalu salama they reply with a simple mild word of gentleness they give a very simple response qalu salama baddamu buzimu nziramu ey'emirembe bagamba salaamu mirembe gibe ku ggwe ne bakuviira qalu salama kakati obwetoowaze obwo omuntu ono alina takuwa ng'akola kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala embeera ze ezo zonna zitukomyawo ku aya eno ey'okubeera nti otereza enkolaganayo ne baganda bo nga Allah watulagidde fa aslihu baina akhawaykum atugoberera omulungi ku salaamu ku lutimbe gaggadde wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akowodde abakkiriza abagambye wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu mwekwate ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tafarraqu temwekutula temwawukana wadhkuru ni'mata Allahi alaykum mujjukire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde wadhkuru ni'mata Allahi alaykum mujjukire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde banga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala atugabiridde ebyengera bingi naye ekyengera ekikulu Allah subhanahu wa ta'ala tajjukiza abakkiriza mu tteeka lino idh kuntum a'daa'u fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana mujjukire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byabagabiridde mujjukire akaseera nga mwekutuse mweyawudde Allah subhanahu wa ta'ala n'agatta emitima gyammwe fa'allafa bayna qulubikum Allah n'abeera nga agasse emitima gyammwe fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ne mubukeesa nga muli mu abo abatambulira awamu nga mufuuse baaluganda ku kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyabawadde ekyokubeera nti agasse emitima gyammwe abaffe twekwate ku bugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala tujjukire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange omulungi enkolagana kya bbeeyi okumanya enkolagana kya bbeeyi kuba akafaananyi singa obeera isolated just imagine when you are isolated ng'abantu bakwesambye kuba akafaananyi ng'abantu bakwesambye nga teri akolagana naawe kikyogenda okutambuza mu bulamu tewali kyogenda kutambuza obanga buli omu akudduka buki buddusi amakulu mu mbeera zaffe zonna twetaaga abantu gwe okubaako ne bowangala nabo nga bamumakaago okubaako akuwasa olina okubanga waliwo akusemberedde ng'era embeerayo emufevalinga okuba nti ali kumpi naawe okubaako gw'owasa n'abandaalawo mu makaago however much Allah akuwadde kasente obanga empisa zo tezisobola kukuumira muntu waka you cannot forego certain things ebintu ebimu tosobola kubeera nti obireka sente temala weesanga nga ojja kubulwa ayitibwa omukyala awangala naye mu mbeera zonna ne muwabulagana n'olwala n'akujjanjaba n'alala n'omujjanjaba n'embeera zonna ez'obuntu omuntu akwesezza ssente okugula omuntu kirala n'omuntu afunye omukyala embeera zo zifevalinga abantu okubeera nti bakusemberera tugambye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu mwekwate ku mugwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala ate mujjukire temwekutula wabula ate mujjukire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala kira akaseera ako Allah kiyabagatta nga mubadde temuli bumu kikyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde tubeere nga tukitwala nti kya bbeeyi yagamba wakitiibwa Allah walmu'minuuna walmu'minaatu ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bilma'ruufi وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله
kambye wakitiibwa Allah abakkiriza abaami abakkiriza abakyala bonna bantu bawamu bakolaganira wamu balagira okubeera nti tukola emirimu emirungi balagira okuteeka mu nkola empisa ennungi ne babeera nti beewaza abantu okuba nti bakola ebyonoono bakola emize emikyamu wayuqimuuna as-salata ne babeera nga bayimirizaawo essala basinza omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala ne bawaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nti bagondera wayuti'uuna allaha wa rasulahu ne bagondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wakitiibwa Allah agambye ulaika sayarhamhumullah nebo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nti ajja kubasaasira akati mubimu kubikufuula omuntu omulungi oyo atereza enkolagana wakati we ne baganda bebawangaala nabo kwe kubeera nti mubuuliragana okuwabulagana ku mulimu omulungi nosanga muganda n'omugamba ittaqillah mu mbeera etaweebuula kitiibwa kye tujjukire mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala watugamba ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmaw'izati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan genda mu kkubo lya Allah kowolerera ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma na wisdom wajadilhum billati hiya ahsan era weetagisa okuba nti you make a dialogue you discuss engage with them billati hiya ahsan mu ngeri esinga okubeera nti yampisa in a very kindful manner kubanga Allah yatutonda atumanyi nti at some point obaako omuntu gw'ojjukiza naye ate naye naakuddamu kati Allah agambye nti omuntu oyo mukwasaganye mu nkwasaganya esinga okubeera nti ya bukakkamu ate y'amagezi abaffe hikima kyekiriwa kukola kintu kituufu kukadda akatuufu mu mbeera entuufu eyo esaanidde so Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubeera nti twebuulirira n'emmeseji yonna ey'okujjukizibwa ebeera etuusiddwako tugenda kugendako mu bulango bwa bakama baffe assalamu alaikum warahmatullah La ilaha illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Eno ye Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. You need to make Damali pay for everything that she's done. Watch 5 days of drama, 5 days of Damalite, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number. And thereafter, he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time.
I have sent my man on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is he security? So you need to be very careful. Follow the process and then master them. Let them not be in a hurry and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. Afromobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, Afromobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your Afromobile today. Afromobile, authentic African stories. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Eno ye Salam TV. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Mwebafu mulungi wa Salam TV tukulisaayo mu bulango bw'abakama baffe wetugendedde tubadde ku mulamwa gwaffe ogw'obukulu bw'okuba tutereza enkolagana wakati waffe nga abakkiriza mbwombo omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Tubadde ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah walagira abakkiriza okubeera nti basaasiragana, bawabulagana mu mbeera y'okuba nti buli omu akubiriza munne okuteeka mu nkola amateeka g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tujjukire bulungi ensonga zonna ennungi zirina kuba nti zitandikira ku ggwe kennyini n'ozzaako abantu abali so close to you, abantu abakuliraanye ab'omu makaago. Kubanga yagamba omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna min akmali almu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Abasinga obulungi ku bakkiriza bonna, asinga okubanga mulungi mu bantu abakkiriza yoyo asinga okubeera nti yeeyisa bulungi. So obukkiriza buno ekyo nno kyekipimo ekisooka ekyobukkiriza bwo. Butya bwe weeyisa, how you relate with other people, other members of the family, other members of your society, other members of your community as a Muslim community. Butya bwe weeyisaamu abantu abalala ye mizaani esooka okusinziira ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okuba nti olina rahma mu mutima gwo nga kyeyoleka mu mbeera zo, butya bw'orelatingamu n'abantu abalala. Okubeera nti gwasinga okuyisa obulungi abeewuwo, kati nno empisa ennungi ezo z'oyisaamu abeewuwo n'okijja ku mutendera gw'awaka n'obeera nga okitutte ku level eddako, ye level eya community mwe tuwangaalira. Butya bw'oyisaamu abantu bonna. Agambye wakitiibwa Allah, omuntu ono ajjukiza munne ku mbeera nti bonna bayimirizaawo esswala, buli omu abulira munne, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata, nabeera nga bayimirizaawo esswala, wa yu'tuuna az-zaka. Omuntu ono alina obwa sseruganda, tabeera nakyemalira mu mbeera ye. Otunuulira munno ng'ekizibu kye kyakulya naye ate ggwe ekizibu kyo si kyakulya. Olina n'ekyoyiwa mu kasasiro n'ogamba nti eriyo abasuula nga tebalidde, n'okubiriza ku banne abakuliraanye, you come up with a project, ne mubaako essomero lyabo abatalina be mukyalidde ne mubagabula. Omwezi gwa Ramadan guguno tugusemberera, nteekateeka ki gy'olina ku kuliisa? Owaayi wamaze okubeera nti okebera ku masjidi ekuliraanye, ku masjidi ezikuliraanye, emizikiti egikuliraanye, ku nteekateeka y'okuba nti bagenda kuliisa.
what have you contributed? Oba gwe weeteeseteese kuba nti bbanga lyonna gw'oliisibwa obudde bukwatiraawo ng'omu ku be baliisa. Wajjuzza dda nniya obwo bwe bwa sseruganda bwe twogerako okubeera nti you contribute what Allah subhanahu wa ta'ala has given you, n'oba ng'owaayo kikyosobodde ky'olinako obusobozi. Agambye ulaika sayarhamhumullah, bebo Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okubeera nti assaako okusaasira kwe wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Muteeke eddala Allah atunyumiza ku mbeera y'abakkiriza abo abayina karakita eyo ennungi eyunga enkolagana. Agamba yaquluuna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, bagamba mulezi waffe Allah tusonyiwe, rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman, naabo baganda baffe abatukulembera mu bukkiriza. Wala taj'alu fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala mulezi waffe tukuwanjagira emitima gyaffe gitaasa okuba nti gibaako akakukuuzi konna eri baganda baffe abakkiriza. Wala taj'alu fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bakkiriza bano bagamba mu kusaba kwabwe mulezi waffe Allah, you the most kind, the most merciful. Kakati ddibe wali ozizeeko ebbali n'obeera nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire ku baganda abo b'owangaala nabo, ng'oggyeko okubeera nti obawereekereza ebigambo ebyo eby'obusagwa mukadde nga mufunyemu okusoobagana obutakwatagana. Wali ozizeeko awo n'ositukako ekiro n'obasabirako baganda bo. Omuzadde wali osabidde ku mwana wo Allah abeere nga amukuteeramu baraka. Lwaki omwana wo muwereekereza bigambo kasita okuza ensojja giraba? Buno obukya buziba kasita naawe okula. Omwana owo gw'ozadde kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, buli kirungi kyonna kyafuna kidda eri ggwe okusookera ddala. Awalan gwasooka okuba nti oganyulwamu, then obulungi obwo ne budda eri umma y'obusiraamu oba eri community okutwalira awamu. Nabwe kityo ebigambo ebiyita ku nnimi zaffe bibeere birungi, bannaffe tubasabireko mu mbeera eyunga obwa sseruganda. Abatukulembera abalongoofu, ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala bwe baakosebwanga n'embeera zonna baasabiranga abantu abo okubeera nti baluŋŋama. Bakagamba nti oba oli awo ku migongo gy'abantu bano abatukosezza kujja kuvaako abo abalongoofu. Mbaka sallallahu alaihi wasallam teyabakolimira, era yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ne umma yaffe eno kubeera nti tagizikiriza mulundi gumu. Agamba da'awtu rabbi, nasaba Allah subhanahu wa ta'ala obutazikiriza umma eno bijublatan wahida, oluzikiriza lumu. alla tuhliku al umma, okubeera ntazikiriza umma ya busiraamu eno oluzikiriza lumu. Kyewala nti mulembe guno twesanze nga bintu bingi ebikolebwa, bintu bingi nnyo ebikolebwa nga si bituufu, tebigwanidde kubeera nti bikolebwa, naye ate Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'okusaasira kwe n'abeera nga akyatuwaddeyo chance etereeza. Abaffe tukoze tutya okubeera nti tutereeza enkolagana yaffe nga abakkiriza? Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, la tabaghadhu wala tahasadu wala tadabaru. Agambye sallallahu alayhi wasallam, hadithi eva ku Anas ibn Malik radiyallahu anhu, agambye la tabaghadhu, bannaye temukyawagana, do not hate one another, wala tahasadu, and do not envy each other, temwekwatirwa nsaalwa. Toba na nsaalwa ku munno, omuntu ow'ensaalwa atuuka okubeera nti asukka kwegomba ky'olina n'aba nga ayagala era nga yeegomba kikuveeko. Eba byute asaba byute yekugweko, feesi ebijje n'embeera endala nnyingi nnyo. Eba maali akusabirira, mutima gwagamba singa emaali gundi emuweddeko. Baka sallallahu alaihi wasallam agambye wala tahasadu, temwekwatibwa nsaalwa, wala tadabaru, temuwalaŋŋana.
buli omu okubeera nti yeewala munne, you keep distance, temwewalangana, mubeere nga musemberagana. Sallallahu alayhi wa sallama, mbaka wa Allah, ebigambo bino byatugamba singa tubeera nti tubifumiitirizaako, obulungi obubivaamu budde eri ggwe nange. Buli bwe mbeera nga sikulinaako bukyayi, nga sikulinaako bukyayi bwonna, ngenda sobola okubeera nti nkutuusaako eggulire lyonna eryo erikugasa nange eringasa. Ngenda sobola okubeera nti nkukuba bizinensi yange mu maaso, kubanga sikutya, sirina mbeera yonna wakati wange naawe. Naye buli mba nga nkulinako obukyayi, obanga twelinako obukyayi, kijja kuba kizibu gye ndi okubeera nti nkusemberera. Agambye tubeere nga buli omu asemberera munne, tetwedduka. N'agamba sallallahu alaihi wasallama, wakunu ibadallahi ikhwanan, mubeere abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abamusinza mu mbeera y'okubeera nti muli baawamu, muli baaluganda. Wakunu ibadallahi ikhwanan wala yahillu limuslimi, tekikkirizibwa, tekiri halaali eri omusiraamu an yahjura akhaahu fawqa thalath, okubeera nti omusiraamu asenguka muganda we omusiraamu okusukka ennaku 3, tekigwanidde. You should break the silence. Allah abeere nga rahma yagiyisiriza ku ggwe, otole salaamu munno omutuukirire omwe ku salaamu. However arrogant they might be, oyinza okuba nga oyo gw'otakkiriziganya naye nga mutuufu embeera ze si muntu mwangu, nga muntu muzibu, naye olw'okubanga nti gw'onoonya Allah kusiima, be the first to break the silence. Beera nga gwasooka okuba nti ojjawo olusiriko olwo, omuntu omutuukirire omugambe ya fulani, assalaamu alaikum wa rahmatullah, zize kubuuzaako. Wakunu ibadallahi ikhwanan. Hadithi evaku an Nu'man ibn Bashir yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, almuslimuna karajulin wahid, abasiraamu balinga wolaba omusajja omu, inshtaka ainuhu, singa eriiso lino ly'omuntu omu likosebwa, yenna yenna as a whole, omubiri gwe gwonna omuntu oyo abanga akoseddwa. Wa inshtaka ra'suhu, singa omutwe gw'omuntu gukosebwa, oba nti omutwe gumuluma, ojja kulabanga the whole body yenna ng'omuntu mu bulamba bwe mukosefu, era ayagala genda kwebaka. Nti lwaki ogenze kwebaka? Nti omutwe gukola ki? Omutwe gunnuma, kubanga the whole system is interdependent. System yonna ekolera wamu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyagezaako okubeera nti atuyigiriza. Naye olaba otya nga Allah subhanahu wa ta'ala akugabiridde, naye ng'olina abaana ba umma, Allah bayisirizanga okusoma kwabwe kuyitidde ku ssente yo. Oba oliawo Allah yajjula dda bakadde baabwe, kuba naawe tomanyi buwangaazi bwo, tomanyi. Ate watudda ku famire zaffe, abaana muganda bo baazadde tebamanyi butakkanya bwammwe, bagenda kujja gy'oli taata waabwe omuto, mama waabwe omuto, n'oluganda lwonna olw'enjawulo lw'obalinako. Tabimanyi nti omugenzi yali talina nkolagana naawe. Kati ekyo nakyo kireeza okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nti ogenda kubayisa bulungi, enkolagana yo nabo ogenda kubeera nti ogitereeza. Omanyi ayitibwa Al-Halimi rahimahullah yakomentinga ku hadithi eyo mbaka sallallahu alaihi wasallam wagambira nti abasiraamu baba bakkiriza balinga wolaba omusajja omu, karajulin wahid, balinga wolaba omusajja omu, like paati yeeyo omubiri emu ebeera nga ekoseddwa, omubiri gwonna guba gukoseddwa. Yagamba omumanyi ono, agamba wakadhalika yambaghi an yakunu, bwe kityo kigwanidde okubeera nti kiba, wakama la yuhibbu ahadun li ihda yadayhi, nga wolaba omukono ogumu guno bwe gutayinza kubeera nti gwagala okujjako nga kyegwagadde n'omukono omulala kyegwagala, illa ma yuhibbu lil ukhra, okujjako nga omukono gunaagwo kyegwagala. So this hand cannot love something except when this other hand also loves the same. Wekiri ne ku maaso,
wekiri nekutu wekiri ku rijlaihi ebigere byaffe ebibiri oba wakugenda wantu amagulu gano abiri gonna galina okuba nti gakkiriziganyizza nti kati tugende mu kifo gundi. Kugulu okumu tekusobola kukola ki kutuusaayo. Amakulu abakkiriza bonna entambula yaabwe balina okubeera nga bali bumu agamba fakadhalik yambaghi lahu an la yuhibba li akhihi almuslimi illa ma yuhibbu li nafsihi. Agamba nabwe kityo tekigwanidde kubeera nti obaako kyoyagaliza mugandawo okujjako ng'ekyo kyomwagaliza naawe kyokola kyeweeyagaliza mu birungi. Olina okubeera nti baganda bo baagaliza birungi bonna b'otambula nabo. Bantu bangi bakoze ebintu ebirungi ng'akikoze lillahi subhanahu wa ta'ala oba ng'akoze bukozi just for humanity, ate Allah obulungi obwo n'abumuddiza bw'atasuubirira. N'abumuddiza obulungi obwo bw'atasuubirira lusi mwayawukana dda n'omuntu ate Allah n'amukusanza. Yensi mwe tuwangaalira. Hadithi eva ku Abu Hurairata radiyallahu anhu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawma alqiyama. Omuntu ono yenna awewula kumukkiriza ku mbeera ebadde emuzitooweredde, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nti naye amugirawo okukaluubirizibwa ku lunaku luli nga ffenna tuddiziddwayo eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Waman yassara ala almu'siri, ate omuntu oyo ateekawo obwangu, ateekawo okubeera nti omuntu omwanguyiza embeera, yassarahu Allahu fi dduniya wal akhira. Allah agenda kubeera nti akuteekerawo obwangu kuno ku nsi ne ku nkomerero. Tutambulira mu society mwe tuli olwaleero, bantu bangi Allah basitudde n'akuteeka mu ofisi gy'akutaddemu, naye nga Allah akufudde ekigezi eri abantu abalala. Future z'abantu zo sempitirivu ezifudde nga ziyitidde ku ggwe olw'okuba nga oyagalayo kakintu kidogo, oyagalayo omutwalo ogwo, naye nga ono gw'olemesezza fayiro ye okubeera nti etuuka gy'etuuka. Allahu akbar. Gyatandikidde okuba nga akuŋŋaanya stamps ezo zonna okuba nga atuuka watuuse awo okutuuka ku desike yo, wallahi ayise wala, naye nga ebisaanyizo byonna biyina, naye n'omulemesa nga naawe okimanyi olemesezza wa bwereere. Kyo tekigwanidde eri omukkiriza yenna okubeera nti weekiika mu kkubo ly'omuntu n'omulemesa okuba nti agenda mu maaso okupursuinga careers ze ne goals ze eza halal nga gwafuuse ensonga. Agambye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man yassara ala almu'siri, oyo yenna ateekawo obwangu eri oyo akaluubiriziddwa, yassarahu Allahu fi dunya wal akhira. Allah agenda kubeera nti amuteerawo obwangu kuno ku nsi ne ku nkomerero. Tobeera oyo muntu we bagamba nti omuntu oyo kasita onoomusanga nga yaaliwo togenda kuyitawo. Weekyekinge gwe tunuulira mu mulimu gwo gw'okola yonna gy'otambulira, ogambe am I that person alemesa abantu? Someone has all the qualities, has all the papers, but I block them. Kuba wooli si gwasoose okutuulawo ate si gwasembyeyo. Ffenna Allah ajja atuyisa mu bulamu muno, naye ng'alina gy'atujje ne gy'atutwala. Naye beera omuntu omulungi, omuntu oyo Allah gwayisizaako okusaasira ku eri ebitonde bye ebirala. I'm not encouraging you to give favors, but I'm encouraging you to be lenient. Just be lenient. Omuntu akola ekintu ekituufu, be a professional mu kyonna ky'okola. Obusiraamu kye bukubanja kubeera nti oli mwenkanya. Agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. And whoever conceals the faults of a Muslim brother, Allah will conceal his faults both on the dunya and the hereafter. Omuntu ono abikkira obumogo bw'omwana Adamu.
Here we are not encouraging you to cover crimes. No. Tukugamba okubeera nti omubaka sallama akubiriza nze naawe okubeera nti tubikkirira ensobi za bannaffe mu our social lives mu mbeera eza bulijjo. Kikusanyusa okubeera nti amaka ga Haji Gundi oba omuntu we yenna gwomanyi baatemaganye naye nga gwe yafuuse ensonga. Ewakubya bifaananyi n'obeera nti obisindikira oli nti munno wuuna akoze ensobi aseeredde oba ayenze abantu naye aba nti battiŋŋanye. Kikusanyusa ly'essanyu lyo kati obusiraamu bukkubiriza okubeera nti obikkirira wabula ate ne bukkubiriza okubeera nti ojjukiza omuntu oyo nti kikyamu kyokola si kituufu. Omuntu omujjukiza omugambe kikyokola nsobi. That is the best way to go. Okubeera nti ombuulira nti munnange ekyo kyokola si kyekituufu naye ate okuba nti onyanika okuba nti oyanika muganda wo mukadde wo maama wo siraamu nno bwe musaala swala tekigwanidde. Ekituufu okuba nti onzijukiza ombuulirira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Allah watugamba wadhakiru fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Jukiza kubanga okujjukiza kugasa omukkiriza. Agambye sallallahu alayhi wasallama man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. N'agamba omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah abeera mu nsonga z'omuddu yenna ebbanga ly'amala ng'omuddu oyo naye ayimirirawo mu nsonga za banne. Allah ajja kuyambako ku muddu ono nga naye ayamba banne. Abaffe olimu abo abayamba abalala. Beera omuntu ayamba. Teri muntu akeera lunaku n'agamba nti kaakati nze nsazeewo ndwale oba ye kansa jangu onkwate. Kigezo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu n'afuna embalabe n'aginyiga nga gwe bw'oginyiga. Embalabe n'emufuukira embalabe n'azimba n'aba nga yeetaaga buyambi, going for treatment n'emba endala nnyingi. Do not laugh at anyone. Pray for them and give them any token that you can afford. Baako ky'oba wakyosobodde Allah kyakuwaddeko obusobozi. Oba ng'osanze omwana tasoma myaka gya kusoma ali ku street ng'ate ova ku droppinga babo ku ssomero. Don't laugh. Basabire ku Allah basaasire. Oba osobodde okubayamba bayambe. Nenda kumeekeza ne hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Omubaka sallallahu alayhi wasallama atulaga rights. Rights omukkiriza zalina eri mukkiriza munne. Omusiraamu zalina eri omusiraamu. Yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama hadithi eva ku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Yagamba lilmuslimi ala almuslimi sittatun bilma'rufi. Omusiraamu eri omusiraamu buli omu alina rights mukaaga. Omusiraamu eri muganda wa omusiraamu you have 6 rights. Ekisooka agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yusallimu alayhi idha laqiyahu. Kwe kubeera nti osaalira muganda wo, kwe kubeera nti omuwa salaamu yusallimu alayhi idha laqiyahu, okuba nti omuwa salaamu webeera nga omusisinkanye. Yusallimu alayhi muwe salaamu webeera nga omusisinkanye. Ate okubeera nga ogiddamu kwa tteeka gy'oli okubanga omuntu akuwadde salaamu n'ogiddamu. Ensonga endala yujibuhu idha da'ahu, okubeera nti oyanukula gyali. Yujibuhu idha da'ahu, wabeera nga akuyise beera nga omwanukula ogenda gyali. Wayushammituhu idha atasa, okubeera nti waba ayasimudde you respond to his sneeze. Wabanga omukkiriza ayasimudde tutunula butunuzi ye kennyini alina okugamba alhamdulillah n'omugamba yarhamakallah. N'ogamba Allah akusaasire naye n'akuddamu yahdikumullah wa yuslih bala. Kwegamba okubeera nti abakkiriza bawangaalira mu kusabiragana. Ensonga endala right endala gy'olina okuba nti otuukiriza eri muganda wo omusiraamu
kwe kubeera nga waba afudde yatba'u jinazatahu idha mata, wabeera nga Allah amujjuludde ogoberera janaza ye n'omusaalira ku ssala n'omusabira Allah abeere nga amusaasira. Ensonga endala esembayo kwe kubeera nti idha marida, wabeera nga alwadde, yauduhu idha marida, wabeera nga alwadde omukyalirako mu ddwaliro, wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsik, n'okubeera nga omuganda wo omusiraamu ono omwagaliza ekyo kye weeyagaliza. So ebintu bino tubifunzefunze, okubeera nti oddamu salaamu ya muganda oba omuwa salaamu, okubeera nti ogenda gyali wabeera nga akuyise, okubeera nti omukyalirako wa yauduhu idha marida, okubeera nti omukyalirako n'ogenda n'omulambula nga alwadde muganda wo omusiraamu, kyekimu kubikukakatako. Mulambuleko omanye embeera gya nti tubadde tusala salatul jamaa wano ne haji gundi tetukyamulaba, ayinza kuba nga yafunye buzibu ki nga tatera kuyosa swala n'omunoonyaako, osanga oluusi nga Allah yamugesa n'embeera y'obulwadde. Wabeera nga afudde, okubeera nti ogoberera janaza ye, wayatba'u jinazatahu idha mata, okuba nti ogoberera janaza eyo n'ogenda n'oyimirira mu ssala n'omusabirako Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira, n'okubeera nti omwagaliza ekyo kye weeyagaliza mu birungi. Muganda omukkiriza beera nga omwagaliza ekyo kye weeyagaliza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase ne bye tuwulidde bye tujjukiziddwa olwaleero, tubeere nga tutereeza enkolagana wakati waffe, tufumikirize ku bubaka bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga kyatuwadde akakisa k'obulamu. Tujjukire omukisa gw'obulamu tulina gumu, ate buyalina ewanuwa ejjane wetuva tetuddawo, abadde omuto okula n'osooka otuuka mu prime age nga gwaliko buli wamu bakuyayaanira, olumaliriza n'oba nga okaddiye. So abakulu tubawe ekitiibwa kuba baaleka abavubuka nga ffe. Tufumitize ku bigambo by'ekitiibwa Allah, twagalane mu masekkati gaffe, webala okwekumira ku lutimbe gagadde. Obwo nno bubadde obubaka bwaffe obw'olwaleero. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allah.